Premier League and the Champions League. But you can be surprised that the Premier League is even selling more than the Champions League in the world. Okay, for viewership. Okay. So today what So Chitaka is, I think, now that we want to go to the next level of music in the world, where in Uganda we have artists who can represent us ebweru. Okay? Brothers and sisters, abantu abandaba bannaye, buli muntu atambula, waliwo ekintu ekinnuma nganzi. Otambula n'ogenda ebweru n'osanga ddala music waffe waliyo kantu konna ke basobola kuba. DJ ne bwabeera mukwano gwo nga naawe owulira oswala bwe bateekamu oluyimba oluva ewaka. The closest I've seen, especially in those high-end bars, they would play Diamond Platinum, one of the songs. Yes, the closest, maybe they can play one or two. Ebyaama, okitegeera. So, and I think that one comes from the fact that we deny, tubeera mu denial, we live in denial. I've done music for over 27 years. It's very unfortunate that I lived in denial for so long. Better late than never. So that's why I will tell you the reason why. So Elijah at number 1, so that is Elijah. And it's his first time on the list. Yes, definitely. Okay. But it's not, Elijah has been in the music industry quite some time. Yayambalanga, akube ngoma, akola biki. So Elijah, congratulations. All right. Number 2, Azawi. Azawi still maintains. Yes. You know, she has, since she entered my list, aganidde ko. Nekuguno kwali. Oh yeah. So it's she entered the list for the first time. Yes. No. Second time. Yes. Okay. Yes. So Azawi is a force to reckon, of course. For the third, or now I'm going to say for the second time. It's not the third. I actually thought she was on last time. This talented and resilient, tiny but strong artist has delivered a massive hit in Uganda. Masavu was a massive hit this year. Kudos to Swangs, you know, Swangs Avenue for nurturing her talent, and to Azawi herself for consistently serving her fans with the music. While fashion may not be her strong suit, okay, her music flows more than makeup for it. Congratulations, Azawi. Piece of advice: stay away from politics. Stay away from political statements, Azawi. Unless if you have plans to drop music and join politics. But that creates talkability, Bebe. Hold on. Otherwise, I'm your best example. The luggage to carry is extremely overweight. And that one will require your physical, mental, and financial individual input. Physical, mental, financial, individual input. Kati kisuka Swangs Avenue nekidda ku Azawi nga individual. Nti obuzito bwe tusitudde olw'okuba twaddira politics ne tumuteeka mu music. Don't take it for granted nti we tetutudde ku sigiri. Tutudde ku sigiri. Encouraging to joining, Bebe. Hey, Atikati, this is showbiz. So if your eyes are seeing ice cream, jangu tulie. Fede tugana. Wanga ne waka yagala ingire mu VA. Naye nze bwe ndaba Azawi. Yes. Nze advice yange. Okay? Nze advice yange yali badde nti after carrying that luggage for so long, I need to advise people of how heavy the weight is. And opportunity and timing. Okay? Maybe I could have gotten away with it. You can see that I am just trying to bring back my fans. And I'm trying to bring them back at a time when I'm about to exit the music. I'm in the evenings of my music, my career. Not my career actually, my music. So, are you very sure you want to go on splitting your audience? And are you very sure that the company will maintain you
Put in mind that the companies keep getting new artists, young ones, for different reasons. Company is over around nga tekugamba naye nga gw'ogimenya. Naye omuyimbi aba n'opinion mwagi ye tayagala kumumanyira era akusabulirawo whether it's... Don't mistake me. I said from the beginning this is just my opinion. She can, and I'm not crucifying anyone. The list does not crucify. The list is an opinion that belongs to Bebe and not to Azawi. But because I know how bad this thing can get, and I don't know if everyone has the same strength, or you can find that maybe some people have more strength. You can see that again. I'll refer to earlier. Okay, there seems to be a certain level of strength that maybe that one will surpass. Exactly. That's why when Bangambe, don't, my opinion, I would advise her not to take my footsteps in that direction, because even the shoes I wear right now are heavy. Bebe, as we wrap up the Azawi point, tuli mu mwaka guno gwennyini ogenda okubeeramu campaigns where the voice of the artist is expected by the masses because they have supported them. And because you are a big artist with a big following, you have to add your voice on social issues. Solo, prices ku maduuka, ddagala mu malwaliro, abayimbi basirike. No. Make no mistake, Douglas. Abayimbi basobola okuaddinga eddoboozi, but informed voices, not uninformed information. From an informed point of view, not uninformed. Novayo nomala gakalaba kyolo okuba osanze abantu 5 be baleekaana ng'oyagala 5 bikuwaane n'ossaayo eddoboozi lyo emisolo kyokka nga tewafuddeyo okuwuliriza budget gye basomye. Kulaba oba emisolo gikyali mibi naye gyeyongeddeko gikendeddeko manya. Okay? Olina okuba ne facts, olina okubeera informed oba ogenda okucrossinga okugamba nti because abantu betubuulira ebintu bino babeera babimanyi. Bo batuula ne basoma budgeti ng'agiwulira. Kati gwe nojja n'ogamba economy egudde naye nga numbers ziraga otherwise. Kati omuntu ategeera amanyalaga naye ono naye kitegeeza tabitegeera byayogera, ayogera bwogezi nga bonagamba nga saying eno gye batera okugamba nti Uganda tuli bubi, simanyi abantu bakoowu, simanyi banyiivu. Twabadde mu nkuuka tujja kutuukawo. Uganda economically buli mwana yenna kati asobola okukola essente ng'ali mu kisenge kye. Night economy has grown. Naye era waliwo abatalina mirimu ate nga bangi. Ensi yonna n'Amerika bwe kiri. Bebe tusooke tukozinga ensonga eno nga tumaliriza. Omanyi issue ya politics eno eri a bit deeper. Wensanga ebinnya wali najjeera nga ŋŋenda sisobola kuteekayo tweet nga yenze fikfa meika neŋŋamba lwaki government ministry of works temukola nguudo. Ekyo kiri very fine. That's fine. That's fine. Social life, that's fine. Nenkubamu oluyimba. It is okay. It is very okay. Because naffe government tulina ogibanja. Wennyimba akamwanyi kaaliwo, wano akamwanyi kaaliwo, sikyakalaba akamwanyi. Akamwanyi otegeeza omusajja yayimba akayimba akamwanyi, wano akamwanyi kaaliwo ng'abantu bafuna ssente. What is akamwanyi? You mean coffee? Yes. But Douglas, tisaawa zino coffee taleeta ssente. But are you sure coffee taleeta ssente oba taliiwo kati? Tugende no. That's why I said yes. From an informed point of view. Mulina okuresearchinga ebintu ebituufu. Okay? Emwanyi weeri ne mu family yange ninamu abantu 2 kati abajoininga 5 years ago kati balina acres nga 28. Tulindiridde kukola ki kunoga naye Douglas emwanyi etambula ate ya Uganda quality si number 2.
watugambe tuberenko asimanyi nnyo byamwanyi nkugambye kayimba ati akayimba okusekengerera naye ngaate amazima bugenda noonyereza ku mwanyi eya uganda yeyongedde buganda kabaka atambuzza emmwanyi katikkiro atambuzza emmwanyi emmwanyi eri mu buli region yonna kati yaki Bebe tugenda kugenda ku break naye nga tunagenda ku break tuwa oluyimba olwokusatu ate tugende ku break tujja lunyonyola mu maaso gaano. Okay. Yes. Oluyimba olwokusatu olwazze ku lisiti twagenze na Dista Ozambe. Ghetto Youth. Singa tekyabadde ki nabadde nfa n'Ozambe paka. I mean, I have been so happy when they are dancing to a song. Like that. All the other songs are good, but there was a way they received. Yes, I was. Ebintu ebyo naffe ssebo tulibayimbi naye tolandi naye nina omukombo naye waliwo ezisala nezitudumira ezingira eddiiro ezigenda mu kisenge kyakyo kati Ozambe y'omu ku zaasala wamusanga mu kisenge ogamba nyondo. Let's take a break, ladies and gentlemen. It's the Bebe Cool List 2024. Tuli wano to Fire One. Thank you so much for hosting us, Fire One. It's a great place for you to come and chill and have a good time. Tukyasigaza ennyimba zo ziwera naye tujja zimugamu bintu bingi nnyo ebyokwogera bya bulijjo era tuli wanera mukuyisaamu abayimbi abamu eggaali ate abamu Sebo tuyisaamu gaali tanayisaamu gaali wagamba abayimbi tetubayisaamu gaali sorry abayimbi tetubayisaamu gaali tuanalyze kale tutayiko analysis ya Bebe Cool kuno omulundi agamba mumaino opinion ye eno ye nawe okozesa eyo as long as it matters atugambye naye gwayo kusanyuka TV naye okutegeeza nti no bino bye tukola byonna tubikola kulaba nga gwe ofunamu we inform you so that you get transformed kale Bebe Cool wetugendedde mu break tubadde discuss olimba oba artist number 3 Dista Ozambe yeah. Basically Ozambe yaggulawo chapter eyokuba nti omuntu asobola okwogera ekintu oba omuntu asobola okureactinga ne move nga talina kyagambye and that move can make a song. There are two things in one. Whatever freestyle had been done became a big song, but also whatever joke oba oli yali aleze kaana omuwala oba byali yali oba biki naye whatever she did trended. So it made a song. So Ozambe amanya ge bamuyitani Dista Ozambe. So Dista linya li artist name. name. Ghetto. Yeah. Purely. So you can see how disruptive can be positive. Do you want to give Mudra his flowers for? Oh yes, I have to give Mudra his flowers for recording the song. Yes, video. Yabukirawo immediately na chikolachi. And now creating a life. I hope Ozambe. I hope Dista. Achikola mu life. Let's go to show. Daga is the most streamed song in Uganda. Uganda, Ozambe is the most streamed song. So definitely. Let's go to song number 4. Song number 4. Interest of time, yes. Sweetie Shu Kapeke. You know, say Kapeke. I like this guy. Anzijukiza ebiseera byaffe ebyedda ebyokuwaganya okuwaguza. I think there are some artists betegeera, but I understand what's bategeera. Ono omwana ennyimba ze zinnyumira naye nga simumanyi. But then a crazy sense of fashion. The very crazy sense of fashion. He's elegantly an artist. Bwekayimirira bwe kati olaba akayimbi nti ako akayimbi oyo muyimbi oyo. So maybe kujja kubulako permanent issue ya fashion ebeerewo. I like ebigatto byebiki and ate abavuke bebaagala. And that's the world today. So number 4 is Kapeke has two songs. They may sound like they have the same instrumental, but I mean you can get away with it. After all, Alien Skin has shown that you can still use the same sound to get a different song
and people appreciate. So on the Bebe Cool List 2023, 2 new artists are already on. That Two is new artists? Dista and Kapeke. Yes, but Kapeke has 2 songs. 2 songs. Yes. Okay. Kale. Number 5. Number 5, acidic vocals. Mwana wa Busoga. Ono achankalanye obwongo. Simanyi bwafaanana. Simutegeera. Naye, yes. this is the same artist who put up a very big audience in cricket oval this year. And then he's a young artist. Yes. So I don't know how I can exclude him on ate I was told enyimba zezo ngabantu baziyimba. Yes. To expound this even bigger than acidic, this same year Twalaba Reiji from Western Uganda sell out cricket oval. Yes. Acidic Nainaja from Busoga sells out cricket oval. Abayimbi ababeera mu regions eno baali bagamba wano mwali mwefugawo mwekka aba central artist. Nze ndi musanyufu nnyo kubanga twalwana ebbanga ggwanvu nnyo kubagamba banaye tetuba blockinga because abayimbi ba country bali balowooza tuba blocking e Kampala. Yes. So give credit to Reggie. Yes. Now again give credit to acidic vocals okuyimirirawo ne Omega 25 naye yali ku list yo tiyakola show. This year agenda kola. Let us give credit to those two. Okujja ne batula wakati wa Kampala ne bakola ebivulu erugogo nga ne banna Kampala bamu bibasaliddeyo. Cool. Okay. So acidic vocals was advice yange enyimba za acidic vocals bw'oba oziwandi maybe aziwengayo lines ezisobola okukwatibwa amangu quick lines ng'osobola oziddiringana mangwe kuba kati oba okitegeera hooks then also alina okukola ennyo okuteekayo face ye wa brand ekyo reason selector ndowooza okiwulidde. You have to put the brand on. The name by is the way so manager strong. we bambi ye yali amanaginga Liam Voice ojjukira abaana abafubutuka mu lockdown. So Nata Liam nakwata acidic vocals. So sometimes we also need to give the flowers to the people. The manager, he's doing a very good job. Actually, then that explains everything. It means the manager's work is really 80%. Yeah. The artist has not taken time to sell himself. The face. Which is very wrong. Yes. So acidic abere more out there. Acidic, my advice to you, you need to come out to abantu bakutegere face. Okay. Okay. So sijja kusoma nnyo bintu bingi. I won't read a lot. I will allow people to go and digest. Immediately after the list. Yeah. I will post it on my pages. Okay. And then you can read and get understand. the exact understanding. So that's at number 5. So that is at number 5, but the numbers don't matter. All right. Okay. Number 6. Yeah, the next one is Stream of Life Choir. Oh, Lukusota. That has been massive. Word of God, I definitely encourage because besides doing music, tubera ne culture, no kuza, okuliowe mioyo, we want a peaceful country. So it's interesting when you have music, gospel music, nga rwana wamu ne secular music. Yeah. Okay. But also to expound it bigger, enyimba zineza like choirs, twali twazirekera bazeeyi baffe. Oluyimba olwo lwabeera very big on TikTok, a platform that you think has more younger people. Now let me surprise you. Dynamic season of Muzegenderez. Which meant yesterday on the 31st, churches held more people than concerts. Why do you think so? People are willing to they are choosing the godly way, which is why Uganda is a peaceful country. When you look at the young people who are in churches, already you know 70% of Ugandans are young. So who was in the church? It was young people. Yeah.
amakubo gaggadde ebintu by'otampadde amakubo agaali badde gamwonoonera agaali bamututte mu bwenzi agaali mututte mu ki kwegamba ayimba bulamu bwennyini nti buno bwakyuzinze abulaba nti I was asking myself lwaki ebivulu byatusaze okay? Nabadde mpite w'omusumba Fanel nga sikirabangako kiri then nengenda e Nakasero on the new church nga toyina woyita okitegeera so that makes sense and immediately after that actually comes in Pastor Wilson Bugembe. No Tonta naye weeri naye I chose Tonta because that's the fastest song abantu lwe bayize mu ddakiika 2 ate nga teruyina instrumentation nti eri awo baki but it shows you that the word of God actually here I should congratulate Pastor Wilson Bugembe nti no his mission to come out here in the world and pass the word of God oba okuwa abantu ebigambo ebibalyowa emyoyo he has achieved it. I have watched Pastor Wilson Bugembe perform twice this year. I can guarantee you, if people are singing to songs, this is the order they are singing. The first person they are singing to is Alien Skin. Like sing along. Sing along. Yes. The second person is Pastor Wilson Bugembe. Now, I can change over and say the first person is Pastor because Pastor, they are not chanting. Okay? Yeah. They are singing word to word from song to song, and then they are not singing from church. They are singing in bars and concerts. Okay. The music was made for church, in church. Of course, for people outside. Okay. But then it is being sung word to word in bars and concerts. Okay. So you have to give credit to that. And I think those who are organizing concerts, we need these groups, pastor, to be booked more because there's that moment when you really feel watch the game. So that's at number 6. Because I don't put numbers. Tonta. That was very, very crucial for me. Okay. So that's at number 6. As I said, no numbers. All right. Cool. So the next one is Nando Love. Chinawolov. A very, very, very big song. Yeah. Nasanze Nando Love tunambuza oloza kubebe ku list kwendi. Kwali Nando Love ku list ya Bebe. Yeah. Because the list yote teryanguzi. It's my opinion, it may not matter to you, but I know for sure my opinion matters in the music industry. Okay. Nando Love Egweledde or the team, the management team, Ghost Empire. Ghost Empire. Nando achuseka dance mangu oluyimba terunnakyuka. Kubanga bafani bazina nawolovu ne bamuzina bulungi okusinga nannyini ye. Olina okukoppa kiri ekitambula n'ova ku kiki ekitatambula. Kyokka abafani badduka emisinde ne akakalambala bukalambazi bw'ate so nga ate bw'oba badde ku nkuuka abaana batambuza nawolovu ku stage n'enzira ng'omuyimbi akola birala. Ng'omuyimbi akola omuyimbi tadde tayimba. Omuyimbi yadde taliko ku stage naye balukozesezza. So naye nga olaba ne bovimba buvimbi bwote olabika better than ye kiri kyakolawo ekiti. Nando kadansi bakagobye management. Kagobye nze opinion yange. But ate mukagoba nizo okuba nga nkafuula famous. But then because Nando alina ebizibu bingi ng'omuntu, it's going to be difficult for her to prove. Yes. Okay? Yes. So tandikirawo n'ebintu ebisikiriza mangu, noonyayo ekisikiriza ekyamangu. So if it is dancing, don't do the easy one. Do the harder one. That one is walking, just walking. Omanyi nawolovu bw'atambula noonya kamiliyoni olayo. Nando balina kaklik kaabwe kwe bayimbiramu
bakaita kategori ava peace nandola Joey Landa, Aroma. Bona yabawandi kakati katumalire amanya njayoddemu ombuuza ekibuuzo ekyo nga tumaze amanya gano. Okay. Kubanga oyinza okusika nga ate abamu kwebali abamu tebali. Kituufu. So Nando, congratulations. Nkwagaliza and I'm very sure bw'ogenda maaso bw'otyo ng'ate owuliriza opiki nga kijja kukola. Comes in Ava Peace. Oh. Dax Vibes. Tabu. Very beautiful song. Daxi. See Daxi. Yeah, yoli gwe agamba representing the family. Ye Daxi. Akomyewo ku list omulungi ogwokubiri. By the way, Eddie awe kyamunyiiza. Anyiigamu luli. Wagamba nti yakutte omumuli gwa family. Kale wuyo akomyewo. Nate. Bamusanyukidde ndowooza ne ku bivvulu bambi. Kakyali kato. But he's doing a good job. Yadde bu collabo naye, I mean, it's okay. His name is appearing. Because if it was just a normal collabo, teziriiko kuno ku list. Naye now that song is good. Ava Peace is a very, very, very... Kati bwe tubanga tubadde ne Bashiba. Sorry to give that example, kuba it's the same manager who made Shiba. Yes. But then this guy, Jeff, has art. Those are yatunula nalaba because what I see is now I see an artist who is Jeff like atafumba only local. Alabika agenda gattako afulumye brand ne beyond the borders. Because whatever Ava Peace netwala enyambala calmness type of songs, direction of instrumentation, marketing strategy, I think that one is going to surpass the Ugandan thing. So, kansabe busabe Katonda nti Ava abeere wampisa eri management team because hype eyinza okujjako. Yes. So, Ava Peace ne Dax Vibes, Kongs. Okay. Omwaka guno. Next person. Just before you go to the next person, what we are going to do is, because the year is beginning and the other year has closed, we are also going to wrap up some of the big issues in the industry, and because Bebe is a voice of authority in the music industry, we would need to pick up his voice on a number of issues and also project on how this industry is going to be like 2024. Kiba kirungi nnyo kuwulira ye kyalowooza era nga luli bwe yatandise n'agamba mba mugenda mu politics mukole bwe muti mba mukola bwe muti mukole bwe muti. So we'll pick his mind on different issues. Tujja genda to chipping in as the list goes on. But let's go to the last song before we top up the hour. Then I'll drop in some of those issues. Ovalino bali soma batya abandi. Aronix. Aronix. Yes. Njalwala. Yes. It's got a remarkable journey. I mean, when I was around, they told me no guy yari tax conductor. Really? I don't know if I was given the right information, but this is how beautiful music can be. Wali ovudde Mozambe, Ghetto Kid, wano bwaba abadde tax conductor, alina hit. Atenga hit z'ennaku zino, where I am, erije tujja okumalira show, ngenda kulaga how artists are supposed to become rich from one song. If they sing the right song, and that right song is consumable by the world, not by Uganda, but by the world. Tujja kutuuka waawo. So, Aronix, congratulations, Aronix. Bebe Cool, the first hour of this show is almost done, but let me pick up your mind. We twali ku Bebe Cool list ya last year, era twali tu sightings ebintu bingi ebyali mu nkuuka, omwali obucupa nga bakubye rage, and you were a bit bitter on some of those actions. In fact, no caller presentation eri Abitex about the same issue. Ngo Mutegesi, no gamba, there are certain things that need to be clarified. You also pointed out why you had not been part of the Nkuka for the longest time. Bebe Cool was yo mu Nkuka, Omutegesi yomu. What changed? I mean, the world is round. Buli chokola today, olina okumanya nti kisobola okukyuka enkya. Okay. Bw'ozaalibwa bw'otandika okutegeera olina okumanya nti olina okufa. Okay? Bw'ozaala omwana alina okukula.
obudde bwe buziba, the next thing is buyina okukya. So Abitex yalaba ebizibu, Buganda neraba ekizibu ekiri. Okay? Ekivulu ekyo ky'abantu ne kabaka waabwe lwe bafuna omukisa okulaba kabaka nga bangi mu kifo kimu, lwe bafuna omukisa okumulengera nti wuuli omutanda atudde naye kyali kyafa. Era bwe weegendereza, era Katonda alina ebintu bwe bwabikola. Omutanda yakomyewo mu nkuuka. Golooza lwaki? Ogenda gamba mbu olw'okuba emyaka giri abadde mulwadde. Nedda, Yesu abadde mulwadde, naye bw'otegeka mu ngeri nga omutanda alaba teyeetaaga kunnyonnyola kingi, ajja kujja atuule. Then secondly, tulina ebintu bye twateesa. Okay? Kubanga ekintu ky'okuba abantu obucupa kyateesebwa a certain clique of people. So Abitex najja ne twogera. Kubanga olaba disagreements zaffe tezibeera permanent nti ono mujjawo baki. This is business. Okay? Ne tumuwa conditions. Kubanga kati ekimenke kyali kikoze enkwacho ku 31st. Naye nga tukiraba nti kijja kulabika bubi ffe okubisana kabaka atudde wali. Ate ffe wano namwe mukoleyo ekivulu kya kubanze either we nali nja musupportinga. Jjukira ekyamusupportingisa kukuba ani Abitex. Okitegedde? Kati era nga nali ngenda musokoolamu abayimbi Abitex ndyoke mbateeke ku nkwacho anti gubula asala ng'akasaawe k'enkwacho katona abantu bakuba pate paka nate kubo. Which means it was yali vision kukulaga omutegesi nti you went wrong okutusubjectinga mu kutukuba obucupa kubanga abantu si be bakubanga obucupa. No, mwalimu science. Yes, bapositioninga nga abavubuka nga bibiri ne babawo obucupa babukanyuge. Kati gwe n'olowooza nti abantu gwe weebuuze abantu ababadde mu nkuuka basuka emitwalo 5. Ffe abadde ne security twabuze ne security bantu 100. Abantu emitwalo 5 bayinza okulema okuba abantu 10. Njagala okyebuuze abantu emitwalo 5 nga banyiivu oba abantu omutwalo gumu nga banyiivu bayinza okulemerera okuba abantu 10. Tugende mu details zaawo wennyini kyenadde njagala kumanya because Bebe waze n'oyimba waliwo yabadde ndowooza agezaako kukolaawo effujjo naye era ne bamutereezaawo ne bamudisciplining. Plan yadde very simple. Yes. Bamujjukira nti era obucupa bwatandikira ku nze Cricket Oval. Era Abitex yatuula ne Bobi. Yes. Ne babala baplacinga abantu n'obucupa obwo. But at that time there was a lot of hype nga sina bwe nkinyonnyola ki bantu bano baplacinze kati kirabikira ddala nga abantu bano abasasudde nga be bazza okukola ki okukuba. That is hooliganism. Kakati ababulanga endoza ne bakiraba oluvannyuma nti there is a specific group of people who intentionally are placed to do those things. Kati jjukira entertainment y'enkuka yali etandise okufa because abayimbi ojja kwesanga abayimbi ab'amaanyi bali tebakyagendayo. Tolina Bebe, tolina Kamiri, tolina Kenzo, tolina Mayinja, tolina Alien, olina ani? Osigaza message. Kati kyovola abatandika n'okuba bano ba upcoming abasookawo emisana bo babakubira ddala avaayo. They would rather stay with the stage empty than to see a new artist gwe batategeera. Kati problem oyajjiranga nti abantu abasasula ssente zaabwe okulaba entertainment bangi nnyo naye ate abajjiramu okuzannya obuzannyo bwabwe bangi bamanya be batono. Kabadde kabaddi kyawo wabaddewo naye nakirabye nze kankwe description gye nalabye ate oluusi tuba tetwagala kwogera mwagala. Waliwo comment alingi yakoze nagamba 5 mbaagala wali eri neŋŋamba 5 baagala wali eri. Kakati bannaffe aba opposition batuteekako nnyo embeera etali necessary.
njakuwa good example. Alien Skin muvubuka muto muna Uganda olemesa waaki from the blue talina kyakoze. Njakuwa example nze okuchuzinga political side oyina eyiyo nine nkukoze eki. So what was the reason okuddira Bebe okumukuba obucupa erugogo? So bonyigirize nnyo kapa mu nsonda emala nebuuka nekuukira muki face. Kakati buke nyini abategesi bakoye embeera ne bagamba no babadde bategesi oba mwe abayimbi anti kusokera ku mutegesi. Okay. Mutegesi wabakoye embeera of course asooka kujjawo abayimbi nti bannaye ekivulu kino baali bakiyimiriza by the way ne bateekawo condition ey'enkuuka. Aga omuntu yenna agenda okutegeka enkuuka gwe banaagiwa okujjawo ng'aleese lisiti eno ey'abana abayimbi because twagala okulekerawo okupoliticizinga ki enkuuka n'ebivulu ne music. So neffe ne tutuula eno mu kafubo kaffe ababiri oba abasatu. So nze nja kwogera about my show. Okay. Of course nina tiimu y'abantu eyatudde ne planning kati bwe planninga yo nenterawo akati uliriza mwatudde nga tiimu ya tinze byenakoze n'ekimenkebe yakoze tetwamitinzeko tetunayogera. Bebe abantu abo abadde bagadde Bebe ne bagala Aleese ne bagala Mayinja. Kati kino ngena kikugamba tetunanyumyako yadde n'akaboozi okujjako tiimu zino zoolaba nti Fangoni Gagamero Silent Majority bani batuula ne babala ebintu byabwe. That was the first one. Bebe tiwatidde ne baleeta idea. Webamala okuleeta idea kabaka ne basensula ideas. Kubanga baleera kwebuuza Bebe n'ogenda confidently ng'omanyi naye era nze nabadde nina okugenda waawo bw'otunula obulungi awo nze nabadde nina okugendawo nga totidde nti wano omusajja ayinza okunkuba ecupa. Kuba nabadde njamba tunule mu maaso mbalage nti togenda kanyuga kacupa sema tojja kakanyuga ku stage wano kale wano ng'olinnya amadaala. What was in your mind? There was nothing because I knew abantu abakanyuga obucupa si be bantu abasasudde. I knew abalala bakanyuge oba okanyuga obuveera obuli mu kazambi oba ki. But then ekyo twadde tumaze okifunira ki eddagala. Nja kuwa good example. Poliisi yo edeployinga mu crowd. Bw'oba oyimiridde mu crowd tosobola kulaba ani akoze eki akasuse. Bw'oba oyimiridde eno mu maaso za katimba wakati wa stage n'abantu baba wabaddewo space tosobola kulengera akoze eki akasuse. Akati format nenjiteekawo nti paka wa ku stage naye bataano mbeere wali olengera omu bw'ati nga mulumba n'akanyugayo kamu fly paka ku muntu naye ngumi yafuze. ogenda ku TikTok n'okebera nti omuntu omu yeyabadde agezaako kukasuka ne buli eyabadde awo yakirozezzaako. Eyo sekyo bayita batya Bebe Cool. Sekiri tebagiyita eyange eyadde gaali ya mukka. Awulira gaali ya mukka tabyana bagiyita ewakibenke ewano. Njaga tunulie bano abakubadde ku kido ku stage wakubaddeko amajenga makambwe mazibu. Abamu bafangoni abamu bagagamero. Gagamero ne Fangoni bakoze MOU. Nkugambye ebyana nga bikoze eki train bwe betamba ebyana bwe byegatta train etwala ebintu bingi mu kkubo. Ozegedde awo wennyini wenjagala okubuuliza Bebe Cool omwaka guno gwennyini Aleese bamusiba yali akavaayo yakwebaza and you stayed actually out of the media but you always help people naye nga toli ku camera and somebody would ask why did Bebe Cool intervene in a case that was related to hooliganism and
kubanga ozze ovumirira nnyo certain actions. Why did you feel it very, very important nti nnina okuyimirirawo alien skin? I felt the issue was wrong. Whatever was done was wrong. But let us not forget that these are young people who need guidance rather than punishing them extremely. Already omaze omukwata. Jukira tomwina ku kamera nga yo omuntu nti akubye. Teri muntu alina alien ng'akuba kamera ng'akuba. Ekyo njagala okirifaringe ku Bebe kuva dda myaka gyonna. Jeba abo basiba balwana bakola ki naye gwe nze nsokwa milioni 2 bw'oleeta y'akavidiyo. Anti ye gaali ya anti kati wulira ekkuba naye nga tomanyi ani akubye. Naye kakati bwino okwata oli akubye. Nze gwe lwaki onkwata nze kati omusirikale wange bwe twadde tusala ekkubo mwalaba kavidiyo. Yes. Okay. Naye amagye gamukwata ne gamunzeko ne gampumula ne bamusiba ye. So tebaasibye ani? Gwe. Nze. Yes. Okitegedde? So walabanga kikyamu. Nalabanga okay omaze omukwata. Number 1. Number 2, muyimbi. Nze abayimbi mbabeererawo nnyo most especially bw'oba ontegeera. Bw'oba tontegeera sikutambala bintu byo. Kubanga I guide from the start. I didn't meet alien nga bamusibye recently. But you've all seen. Kuva luli we na commentinga ku listi. Nava ku listi na commentinga online. Then namala na nkubira essimu. Ne tutandika ne mu guiding. I think everyone now loves alien skin. Are you proud of the journey? Oh yes. I mean, alien is duplicating exactly what a real hardcore artist, how a real hardcore artist grows. Fetwa bwetuto bwetukuze komera siritidde nzize kibuli naye enjawulo ya alien ne Eddie Kenzo ndezulo giraba. Eddie ali soft. So waliwo ebintu Eddie byatajja kukola. Alien kukola. Okugenda na sprayinga NUP offices ekyo kibuli era you condone oba ekyogamba? Bwe nzijja ku pulaani y'omwana ow'emyaka 25 n'endaba yange ey'emyaka 47 nze mbeera mutuufu omukondeminga kuba nina emyaka 47. Yes. Naye gwe buuza ku banne abali mu egi yeggolawo banagamba nti yakoze kikyamu. Anti bagenda muwaana naye kati gwawa guidance. Scientifically sisobola kugamba ddiini tosamba mupiira mu compound ojja kumenya amadinisa. Logically nkimanyi nti nze naguze eki omupiira nemuleka nemusimukiriza kufuluma kusambira wa ati omugambako n'abakeyafuulu ne bw'omugamba otya era bwagukuba gujja kuba ku nsonda embi gukube ki endabirwamu. So kakati mba muzadde mukyamu okwata ddiini ne mukuba embooko. Yes, nalibadde saagula ki mupiira. Kati Bebe tokizeemu. Alien nze mu position ya. Yes. Nsobola omuga nti yakola kikyamu. Okay. Bwembanga bwento bwenkirabye. Bwe byenakola byenkuze nkola walinnya ku mmeeza nalinya ku mmeeza ya Naabagereka. Nalina emyaka emeka. How many people condemned me? Banji. And where did it take me? Let's take a break, ladies and gentlemen. Lindako. Baira wakafananya ako mwakalabako. Akemeza. Nga yena smilinga bwati. Chokanga mu Abaganda muga mwana alinye ku meza yani. Ninga Naabagereka yali akava Bungereza. Abitegeera. Last year, wano Bebe Cool n'atugamba nti abadde ageza ku guidinga alien. Neera akizemu n'agamba byengaidinga. Waliwo ebintu typically byensobola omugaidinga. Alien comes from a different world. He doesn't come from my background. Sisobola kwefula nti nze mmanyi omumanyi nnyo ondiye mumanyi nnyo. No, kati nze ngaidinga wano we mwetaaga nti osabula nga bwe ngaidinze Swangs Avenue, nga bwe ngaidinze Chameleon, nga bwe ngaidinze abalala.
He deserves the Bebe, chance. let's take a break. When we come back, ebyo byennyini bye byanyiziza Abamakasi ng'agamba abakulu basobya. Joe Bebe Cool twabadde kusema nakola statement n'agamba nti anayi olimba lwalima n'agamba akaddanira tetukyamuyiba awe tugenda Omukulu asobya oba tasobya. Right is right, wrong is wrong. Let's come back after the break. anayimba nanera nawujja kasepiki n'agamba akaddanira tetukyamuyiba Ate oba olumya omusajja. Tusigazaayo 8. 2, 4, 5, 6. Actually, yeah. We are good. Right. I'm listening more because I take as a role model. Yeah. This is the Bebe Cool list. It's always on the first day of the new year 2025. List eno Bebe watugamba actually jakubera nga it turns out to be an award ceremony. No gambo jakubanga rewardinganga n'abayimbi abo. Enteekateeka ezo ziri zitya? Nalina backing her off, but recently I thought about it. Yes. So I'm approaching two people. Okay. And I'm sure Betuna mu Kalulu next year. Yes. Next year will be the first one where Jakuba able to Omaya Chinta Yagalagawa nyumba wagamba oyagala kola village. Tangible things sibino kumpa bigirase ebyo binyiiza. Ambira ku bakulu abo baleme kulekana. Yes. Yes. So njagala kola nga bili like over nyumba, something that's gonna last. Make a difference in someone's life. Okay. All right. So Kale, it will come. We tugendedde ku break and soon agenda ku list just in 1 minute. But then referring to what a young boy Gen Z mutabaniwo Abba yayogedde ku bantu abakulu n'agamba abakulu basobya n'agamba in fact it was relating to kiri kyogambye nti when you are a young person olina ebintu bingi omukulu tasobya sigimanyi because logically speaking a mistake is not limited to age, rather humanity. Alpha so okujja n'agamba dad walinnye ku mmeeza ya Nnaabagereka kikyamu agamba nti n'omuto akuba eŋŋoma omukulu nazi Bebe leero aleese ebisoko n'omuto akuba eŋŋoma n'ozina n'omukulu nazi. That simplifies it for you. Nti omwana omuto today amanyi social media okusinga ki omukulu. Kati yayinza okuga daddy toyogera bwoti ku ssimu. Daddy yena abiyita ebyedda ebya analog ebya radio neyeyokyesa kati ekyo kiki. So definitely omukulu asobye. Era the question is omuto asobola okugamba ku mukulu ng'asobezza. Yes. Amugamba atya? The question is amugamba atya? Amukuba live Alpha Salina kukuba live. Kati empisa wezijiramu ebyobuwanga we bijiramu sebo omuto ebisokera ddala abazadde tebamala gabikulira bumwa batyo. Olina okwewombeeka ne weetegeka n'olyokeyogera eri omuzadde. Otherwise bijja n'ebisiraani. Ate wano ng'okyayina amaanyi ag'ekito ebisiraani tosabbiraba. Omala kukula n'oyingira mu ngatto za kitaawo oba eza nnyoko n'olyoka omanya nti omwenge teyanywanga ng'ayagala. Sajja yalina stress. Era nja kusendinga ka message akali very simple. Of course tusabira Dr. Chameleon awone. Yes. But I kindly want to request the world to be very careful when they are judging that young man or that man. Because you don't have a single idea what he is going through or the shoes he's putting on. So before you start, kola woti chobola nasirika. Era sijja kwogera kisukka waawo. But my prayer is stop thinking you know what people go through. People go through a lot. People suppress so much. Lucky enough, I know what is going on in his personal life.
because he wears my shoes, I wear his shoes. So, and when certain things are coming up, I'm seated next to him. So, anyway. Kale. Okay. Just bade yagamba ali Rastant. Omwana addamu buli ayogera anything. Bajo bamwisizaamu eggaali kasuku ani. Ate naawe tonziza mu bintu bya mwana. Tuli mu bintu bya ggwanga. Tuddeyo ku list. Omwana tuddeyo ku list. Tukyasigaza ennyimba nga mukaaga. Twakomye ku Aronex. Njalwala. Kati tugenda ku Pretty Banks. Inside Out. The song is called Inside Out, yes. Yes, I'm a very big fan of that song. Abalabite, this is my opinion. You have your own opinion. Make sure it matters. The difference is, does your opinion matter? Nga tonnaba kuddamu list ya Bebe Cool. Weekuba mu torch n'ogamba does it matter? So olanga it mattering. So Pretty Banks, I think it's his first time. It's one song that I know. I don't know much about this artist. Yeah. But Kongs, and I think Tukusabira Obengo Sobolo continuing like that. Others, that's very, very nice. Okay. Of you. Addakaawo. Lunabe. Ha! Yasuza zinga wenasuze mchikiri. Olwo nalwo lwatuuka mu nnyumba mu bedroom nga tomanyi. Lwatuuka. Lunabe oluyimba lwatuuka. I think I would be very unfair if I don't appreciate as an artist who has struggled so much. N'avayo n'akikuteeka ne mu face nti omanyi bwe mbonyebonye omanyi. Yaliko ne mugagamero we yatugamba. Omanyi music ono aboola. Music aboola. Sijagenda mu detail lwaki aba abodde naye struggle yoyo nayo tebadde nyangu. Actually, I was among the people who are involved nga tumujja eggulu nga mulwadde okumutwala mu ddwaliro baba amusokesa bombo, yes. Because I had suggested bombo and I was on phone n'omukulu. But of course he didn't know. He didn't know. Yes. So of course I follow nanga abayimbi baffe nga bwe tubeera. Yes. Puzzle yafuna massive hit song because that's a very big hit song. It wasn't until it became vulgar. The hit song is the vulgar one. It's the vulgar one. That now concern had to come in. But obange njabaga nti at the end of the day mugenda kuzaala. Ate mujja kula. Namwe mulaba abaana bammwe agagambo gabafubutuka muki nga n'omwana olina mwegaana nti oyo si wange. Naye wagambye economy webange tunyigiriza tubeere creative. Ate temwetuga olw'okuba likes ennyingi ne views zigenda kujja nga neesaza obulago njagala ndabe bwe mba nfudde ndabe bwe muke likes mekaze naafuna kati ate onaaziraba otya ng'ofudde. Tuddeyo ku background ya because yajja akyogera. N'agamba yagezaako kukola bye mwagala ne mugaana obbiwuliriza. Ate kati ezo excuses kyenagaye nti music aboola. Okitegedde? Si nti buli ayimba ayitawo. Okitegedde? Akatiba kakoze for one song. Muto wange waba ayagala okulaba Uganda bwekaawa azzeeyo olwokubiri. Bakoze ensujju iki manyi nawe oluvu etambula mpola mpaka lwekutuukako. Bazo akatiba kakyusa. Kubanga kati ffe nsobola okubeerawo ne mmanya nti kati amateeka bagenda kukola bwegati ne bwegati. Ekitegedde puzzle nsobola okumanya ki ekijja kati nga nze mba nkugamba kuba mu maaso wali mba ndaba. Ate ekyokubiri ekifaananyi ky'otambuliramu nange njagala puzzle mbe nga nkyasobola okutuula naye wano. Sagala mwekweka nti oyaani kubanga abayimbi abali very rowdy oba abali abusive the corporate world esasula ssente ensajja ekuboola
ne bw'oba oyingira gate bagamba oyo temukkiriza kuyingira kati be bikusalako opportunities nyingi nnyo nnyo nnyo. nja kuwa good example. Prime Minister teyayogera ku kya Gravity. Na Gravity actually ffe twali twaleka Gravity kati yakola ebivulu bya Prime Minister kubanga for him he can do at certain price rate. Yes. And Gravity has been doing good. Olaba n'ennyumba abadde azimba, I saw something. Yeah. But Prime Minister balekera okuwa Gravity gigs ezo. Bakwano ba Prime Minister banaazimuwa? Baganda ba Minister abalala banaazimuwa? Kabaka chain. So oba bwesalako atereka kuteekawo omutwe munene bugoli kaliba. So advice should be taken. Otuula mu nju naawe noddayo ne weerowooza kuba obudde butuuka n'abakadde baffe batusingako ku mampaatiira naye obalaba bakkakkana bali waka batudde. But don't you think authorities came in late? UNCC. Oli ku board. Ndi ku board ya UNCC. Authorities came in late, but better late than never. Still. And then also, timing is important. Okay? Maze, Yes. kati tugenze ku alien skin. Kati ndooza alien, this time ku list nagambe sigenda kuwandika luyimba. Omukulu kubanga andi kinnemye okutegeera kiki naye andi nina answers zange ennungi. kati wano we babeera For the first bawawadi. time ku list ntaddeko artist gwenjagala abantu badiscassinge. Talina luyimba. Sigambe talina luyimba. Tolina luyimba Nze lw'okwotinze. si postinze si asoose nga sipostinze luyimba. Yes. Wabaddewo Acidic acidic vocals. We discussed an individual. Yes. Because you can't move. I mean, nakuwadde example ya acidic vocal. Ne kugamba abantu bali mu kisaawe erugogo bajjudde. Kyaddooni. Omuyimbi Asinze n'omuwala alina hiiti kuba audience yoyo ya acidic yasinga ku audience ya Spice. Okay? Nenga Spice yalina hiiti nga bajimba kigambo ku kigambo balumanya oluyimba. Siri regular. Ne tudiscussinga acidic because sichitegeera. I can't point a single song nti oluyimba lwa acidic vocals baliyitayo but guess what? Acidic vocals, according to the ratings, he was the most booked artist in 2023. Yeah. Tuli mu 2024. 2024, sorry. Yeah. He was the most booked artist. They don't book you unless if you have so many big songs. Yeah. So toyinza kibuusa ki Maaso. maaso. Kati bwe nzija ku alien, the same applies to him on the other side. Tomanyi whether you're going to talk about the aliens, the person, Or the music. or the music. Because ne bw'ovaayo n'ogamba ennyimba za alien embi abantu ze basinga okuyimba. Ngenda kuwa good example. Teri radio oba TV zipa playing music wa alien. Waliwo? Ze nyimba abantu ze basinga okuyimba. Sijja kyo? Baziga bati. Online. Disruptive innovation. Oba kitegedde. So you have to understand why we became Bebe Cool, Chameleon and Bobi Wine. Wano ndadenga baleeta nti bwe twagenda e Nairobi, the first section of saying ngenze Kenya kyali kiina kye kikola omunauganda mbongo nti bina abayimbi abaakabibwa e Kenya nga bwawuliranga omugenzi Fire nti aliwa Sweden kimwongerako ki obubonero ku mindset yaki y'omunauganda. So n'owulira nti Chameleon afuidde enviiri za green, n'owulira nti Bebe Cool alina enviiri eziyimidde ku ki mutwe, n'owulira nti Red Sun alina enviiri za red. Kwegamanga ebintu ebimoving omuntu before nga tannawuliriza ki luyimba. So this is a lighter moment. There is a story I always saw as I was growing in this industry. There's a part in time Bebe yayambala G-string, and it was in one of the blogs. Sayambala G-string gw'oleese emboozi. No, I swear upon the living God. Kankubulira bayambala G-string. Firebase
naye nze nagaana naye obufaananyi kwe buli ku social media ne bu video. Bobi Wine ye yaleeta idea era mu kavidiyo ako ogiraba ayambadde ya red yannyonnyola n'agamba mbu bagiyita p-string kati ozanya n'okuzanya Lalaye Bebe aliwulira yuzaayuza Ssaalongo ombuuza ate this is information on internet not that so Tulumani ne Bobi bwe bayambala gundi ezo. It was their way of disrupting. Why? Ebintu byali bingi kyobola I had to exit Firebase. Ozegedde? Yeah. Okay. Fast forward. So Alien is you know we do this list 2 weeks before End of year. end of year. Because I consult, we sit, we talk, we shout. But yesterday is a good example of what I'm trying to tell you. Capital Radio is not playing a song. Yeah. Galaxy is not. Galaxy ekuba Once in a what we call power playing is ngawe banankuba oluyimbe ne balufiirako in radio zonna. But then you can see that everyone could be able to sing along. Palazzo is doing the same thing today, but to old songs he performs and the whole crowd is singing. Chiringa cha Pastor Chenayogeddeko. Pastor But Ugembe. I mean, Alien is how old now? How many years now? 30. No, 30. music. 2 years. 2 years. 2 years. Ate akayimba ke mu studio ye ku page ye mu lunaku lumu ku Monday ku Friday ne bakakola ki nga oyinza okubeerawo ngoloza Zwena takamanyi naye ogenda okuwulira nga bakayimba. So I want to analyze this and allow other artists okunoonya their strength and use it well. Is it the talkability the artist creates around themselves? Music is never about just a song. Hitting is never about just a song. Whatever, sija kumentioning amanya, but there were good voices that failed to make it in the music industry. This year, twalaba Gravity nga alemera ku kintu ky'eddwaliro. That created a lot of talkability and all that stuff for him. Does he fall in the same category? Yes, he would have. It's not about the music, but his was a one-off. Taina consistency mu kintu ekyo. Ate it is not kati kiri too late for him to come do that. I mean ono yamusookayo dda. Okay? Kati nze osookiraba nti nafuuka sato because I know nti Bobi is taina wagenda kutuuka neki and I've nina wentuuse mu kukyusa mindset z'abaana nali ndaba nti akyamizza so kati nze sikyamulinako too much pressure so nsobola okumupasingira Alien n'agenda ku kisenge kye ku ofisi ye n'amuwandiikira mu ntegeera ya Alien Go amusindika. nze nkugambye mu planning ye n'entegeera ye. So the discussion here I want to pelt is it the news, the talkability? No. Abantu bo be judgingire ku list kujjanga kubaako omuntu nga njagala bamudiscuss naye only eyo category ogigwamu nga ddala oli confusing. Let's take a break. Abalekedde Alien Skin mu discussing lwaki asaana okuba ku list oba mwagala mu muteekeko oba mumujeeko. No. Kwali naye bajustifying. Bo nze ngenda kupostinga list eno bo bawe buli reason yaabwe. Then media instead of going around circles esome comments z'abantu. Let's take a break. NBS After 5, the Bebe Cool List. We are almost to the close. Tusigaze enyimba ntono nnyo. Sanyuka TV tubaniriza. Tudda ku Alien. Yes. Dissecting nga bwe mwagala. Yes. David Lutalo ne Rema Namakula, Love Commissioner. That was a very, I think I could say that's the best collab for the year if I was to rank.
though this list does not rank. Okay. But that collabo, #1 for the year. Lutalo Rema Namakula. Yes, I would sina chembogerako just. And then, definitely. Oh, Mike Twajeda Vidde. Oh, sorry. Tumaliza alieni, mulekedde bana Uganda to discuss. Okay. Kati tugenda ku David Lutalo ne Rema Namakula, Love Commissioner. Yes. I would have said it's the best collaboration of the year. Beautiful song execution. It is not any surprise when those two were together to do a collab. I mean, Nalia Demba Vumanyo singa tebyako. Baba Swaziza system. But I expect it to be, you know. Do you still believe in the power of collaboration? Yeah, where necessary, timing is important. Okay. Yeah, you collaborate where necessary and be timely. You know, kuba intentional, nti kati nchikoze kubanga njagala kuba fani bono mulaba ayambuso bali wano ne wano oba kati amanyi gange gebase nnyo mu kolabo nja kulabika ng'omunafu kati kanwanire single. Okay. So awo ne tulyoka tujja ku nephew wange Joshua Baraka. Joshua akomyewo and surprisingly ayina ennyimba bbiri. Dalila ne Digi. Those are big songs. Yeah. Undisputably. Not just in Uganda. But worldwide. Worldwide, yeah. So, Joshua, to me, if I was to rank the artist of the year this year, I would have given him that. Joshua Baraka. Yes, because his limits are not within just the borders. But he has reached, and there's a journey that we are all seeing by ourselves. We are seeing an artist who is fighting, working hard. Okay? So, and the mere fact that this list has only 2 people with two songs. Twabadde ne Kapeke, then ne Joshua Baraka. So, I think, to me, deserves his flower. Still, bwatunuulira consumption ya YouTube mu Uganda nga bwe twagambye nti most song mu Uganda babaddeho zambi. Mu Uganda. Kati bwatunuulira Joshua Baraka, why I would go with you until akatiza across one, but Spotify are releasing Muslim songs to Spotify. Nga gujjako abayimbi ba songs because Spotify comes with monthly listeners and of course numbers songs zirina abayimbi bangi nti babalapa n'ennyimba yaloadinga nyingi tokolaba tefaayo. Epaswa yali areleasinga album ye temwamutegeera. So the people need to, that's where I wanted to come. They can scan kumalomaliza. How I would go with you single-handedly with a few songs. Yes. You're topping the chart. Yes. Streams. Single-handedly with a few songs. Yes. Okitegedde kyanjawulo ng'olina 100 songs nga zipikinga 1 million streams. Kyanjawulo ng'olina 10 songs nga zipikinze 1 million streams. Okitegedde. So Joshua, congratulations. Era on this note ya Joshua, wenjagalira abantu okumanya how important the Bebe list is. Bebe list eno njagala mutandika ogijjajinga erinako byeyigiriza abantu quickly okubuuka. For example, lwaki twogera ku bantu nga ba Joshua? Twogera nti ensi erina gyeraze. Bulijjo simanyi lwaki ffe Abannayuganda tujja later oba tubuukira ebintu ng'ate biri mu kuggwa nga biyiseewo. Ku luno nsaba tugende n'ekiriwo kati. Kubanga bw'olaba abayimbi abo abava ebweru nga bajja wano, Abannayuganda basasula. N'ogenda e Lugogo n'owulira nga basula emitwalo 2. One person emitwalo 2. Cricket over nejjula. So kitegeeza nti they are interested in that item etundibwa. Okay. Music has gone to streaming now. Music is no longer for clubs, for biki. No. Number one item is to stream. Ekigambo mu Luganda oba tunakiyita tuti ekyo streaming.
okuwuliriza ku ssimu oba kyekyo oyita ku you can mutimbagano only stream off the phone. Okay, you can use other devices, but number one device is a phone. Yeah. So njagala tutandike okuyigiriza abantu baffe okuwuliza music ku ssimu kubanga engeri yokka omuyimbi gy'asobola okugaggawalamu kankikufuule brief. Bino ebibadde ebyekivulu kyokka nti gundi teyayimbye gundi omuyimbi economy esobola n'okukyuka olwa streams. katono nnyo katugende ku afro mobile abantu abakuNBS omesanga TV olw'obudde tugenda ku Masengejje. It's the first day of the new year era mbasaba mwena abayimbi b'ebikulu bayogeddeko ekinge advice gyatuwadde ate n'abo batayogeddeeko temulinga b'ebikulu opinion okukola naawe eyo mu mbeera esinako kale katingira Masengejje ne tugenda sira ku afro mobile kyanaingedde nga tunnagatwala tusome omuyimbi asemberayo ddala oyinza okukola ensobi Bebe Cool circumference obadde werabidde landlord ate ng'opangisa kakati yes luno dona luwandiiseeko bulungi kubanga babadde bambuuza actually ekyandetedde oduteekako lwakuba bibuuzo kulubuuza back psychology okitegedde be bambuuzizza nti ogenda kuteekako circumference konze nange neŋŋamba kale kamuteekeko nkola analysis. Yes. So omuntu yenna ayagala okulaba lwaki circumference kwali. I liked it when mwakoze awadi za Sanyuka Uncut ne mugiwa most hype song. So the question is hype part of promotion? Marketing. Yes, definitely. Must a product have a marketing strategy? Of course. That song is two weeks, okay? And it is only audio. But I want you to know that nearly the whole country knows the name Circumference. Tena fuluma video, atene audio were just 16 days. Yes. Talkability. I mean, ekyo tekiriko kibuuzo. Kyova olaba nti abantu tebafuna interest bw'obanga toliiko talkability bakoma ku luyimba naye olina okugattako. We tudda ku circumference press conference bannamawulire banyiiga ate lwaki balina okubuuza ebibuuzo balina okubuuza ebibuuzo n'ojja n'owa speech n'ogenda nga bamanyi ogenda mu manji okomawo tewadda paka kati leero ku Bebe Cool list era ne leero mufunye omukisa okumbuuza Douglas leero nzanya akazanya ebibuuzo obitadde wakati mu migaati ebibatarinze. Okay, the thing is, yes, there comes a time when you have to go professional. Yeah. And I prefer that. For example, today tuli ku Bebe Cool list, that's it. Wali wakati but then inakugamba nti sorry I can't answer that. But because it is going to take me a year to teach my fellow artists that it is only okay. And actually bannamawulire abasinga basiima nnyo nti ozze ku point eyo, that is it. So tonziza muzwena, tonziza mu biki ate olwokuba onoonya ati content which has brought about an issue of brands abantu okukola ki okwononeka because abamu tebamanyi kwogera omukuzisa ekibuuzo kizibu nnyo ekitegeera but your intention should not be to destroy people's brands. So the best thing in management, manage your information. So come, speak to that, that's ogende. Bebe Cool nga tumaliriza ddala bannamawulire basabyeyo ebibuuzo watuwadde ebisatu. Tugenda bitwala naye yasabye tukipinge ku list eyo yennyini around there. I think now we can open those questions and then we'll close with the final question. MC Kats jangambye nkubuuzi. Tekwata ku sente. Katamba bawa sente. Aliwa ine ekibuuzo. Katandikirewa. Cookie. Ekibuuzo kyange. Ekibuuzo kyange kiri nti
abaana bangi bavuddeyo naddala kusajja ku kitoko nga abamu tebalina abaana bangi bavuddeyo kusajja ku kitoko nga bayimba lwakuba abamu tebalina musanvu nimba zabikuzanyiba kukikolera okuli nga latiwizi abaana bangi nnyo ovuddeko oyo yekka nga bayimba bulungi bo kijja kitya okubanga abamu tebayiseeko abo ewokubisi akiyise eri wansi nga tebabadde ku tebanyi eriwo otera okubateeka eri wansi anti thats why conclusion eri nti twagitandise tugamba nti omwaka tegubadde mulungi kubanga tewabaddewo really major tebazzeewo we babadde balina okutuula bwe weegendereza tetulina nnyo nnyimba nnyingi okitegeera era ekikwewunyisa mu top 100 songs ezizanyikiddwa omwaka guno nearly half za last year okitegedde so ate lisiti tesaasira ereeta kiriwo so tebazze bulungi abayimbi naye tebazze bulungi so waliwo mulakina ekibuuzo tufudde twandiganye nti nno wandimuwadde amagezi agende maaso na kolabo oba akyuse atandika okulwana ng'ono kansoke nkiddemu quickly dax kiri okay akyali muto simanyi oba ndi mutuufu naye nze ndaba akyali muto so naye mmanyi ne bino abiwulira so ndi very sure nti abantu abamukoledde kolabos ezebbiri waddayo n'akasente nataba selfish nassaayo akasente basobola omuridirectingayo singa emu oba bbiri oba kati atambuza kolabo bbiri sikyo yeetaaga singles 3 okugjawo image eri nti ye muyimbi waki wa kolabo toyagala kukula nga bantu balowooza nti oli wa kolabo ekisembayo okay oluyimba lwa fiiki lwemmanyi olumu bwe luti lwa 2020 banana mwaka guli anti lwayingira n'oguwedde ne lutambula lweyakola ne dokita teyazzaako ayinza okuba zireese gye ziri naye nga tezikoze eki tezizze ku lisiti. I would like to ask some of the hindrances or challenges as a message abayimbi bano okukimaking because truth be told because of the last year type of music abawuliriza balina music gwe baliyagadde okukonsuminga kyova olaba bagenze mu makanisa baddeyo kubanga bonna abawemula they would rather switch off the radios and go to church. Bonna beeyambulira they would rather switch off the TV and protect their children. So quality of music kankitekere quality. Then also because ekyo kiri side emu consumers. So if you're producing garbage, consumers will look away. They will look away. So don't be surprised if people nga byongedde kusala abantu. Because consumer yakulagira wagamba nti ayagala music making a sense. Ayagala style ezitambula. Then naffe tulina okutandika okumuvinga okukola ku music yansi gwekola. So si just Uganda gwekola ki? Gwekola. Era bw'otunuulira bwe munaawuliza album ya eri totally afrobeat. Tekuliko oluyimba lwa Luganda naki? Kuba nkooyo okugenda South Africa, London, UK sobola nagamba DJ nti wange nkubirako zanya muku luno n'abannaganda baffe mu diaspora tubablemingira bwereere agenda n'atuuka nga talina bwanaasa bakayimba era oyo owulira kati nga bajja kuba mu Tanzania kati ate naffe Abannayuganda otumanye emitima gyaffe emibi ne Joshua Twomusabe
ekitegeeza circumference si kayimba k'Abannayuganda nsi yonna ka nsi yonna abatakategeera kalabika kati eziddako ne mujja nazitegeerera ddala bawe naye that is the struggle that we have, people like me, to change the direction, because wenna abalekaawo mujja fa obwavu, mujja kuyimba mukule nga muli baavu, muve mu music nga mumaze okukula nga temulina gye musobola kudda, mufe nga muli ki baavu. Douglas, katunanya njaga competition nga Bebe cool on that because the music I choose. Look at the likes of Bataila, South Africa. Okitegeera? Ira Star, Okitegeera? Nigeria. But you Thames. Yes. But you